Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Ekigambo kya President Boris Yeltsin eri Putin nti nkulabamu ekyama eky'okufuga Russia kyawuniikiriza bangi ekyaleetera n'abaali ku ludda oluvuganya gavumenti ebiseera ebyo okukuba kakuyege ow'okuddira President Boris mu bigere. Bano balwana bwezizingirire okulemesa Putin okutwala ekifo kino. Buli we baamutunuuliranga nga bamulaba ng'omuntu omuteefuteefu era ow'amateeka nga n'engeri gye yaŋŋangamu endooliito ezimu kyamufuula mumanyifu nnyo mu bantu n'abikka abaali batamwagaliza. Ebiseera bino yali akyali Ssaabaminisita era nga yali talina kibiina kya byabufuzi kyonna kye yali awagira. Naye oluvannyuma lw'okutondebwawo kw'ekibiina kya Unity Party, obuwagizi bwe yabuwa ekibiina kino. Nga 31 Desemba omwaka 1999 kyali tekisuubirwa nti President Boris Yeltsin yali agenda kulekulira ng'okusinziira ku ssemateeka wa Russia, Putin ye yalina okufuuka pulezidenti. Putin ye yalina okufuuka pulezidenti kubanga ye yali Ssaabaminisita. Putin we yafuuka pulezidenti, ekiwandiiko kye yasooka okuteekako omukono kyekya On Guarantees for Former President of Russian Federation and Member of His Family, nga kino kyali kyakulaba nti emisango gy'enguzi egyali givunaanibwa President Boris eyali alekulidde awamu ne famire ye gyali girina okumuggyibwako. Bangi balwanyisa President Putin okuva mu ntebe y'obwa pulezidenti naye ne balemererwa. Abaali bamuvuganya baategeka okulonda mu Juni w'omwaka 2000 oluvannyuma lwa President Yeltsin okulekulira, era ng'okulonda kw'obwa pulezidenti kuno kwategekebwa ne Putin kennyini yakwetabamu. Okulonda kuno kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokusatu gy'oli abalamu mu mwaka gwa 2000 era nga ebyava mu kulonda ebitundu 53 ku buli 100 Vladmir Putin ye yabiwangula. Bangi bakkiriza ebyava mu kulonda bw'atyo n'alayizibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokutaano omwaka 2000 era byatambula bwe biti. Ng'amaze okulondebwa yalonda baminisita ab'enjawulo nga yasookera ku minisita w'ebyensimbi saako ne Ssaabaminisita. Kino kye kisanja kye ekyasooka mwe yasanga ebyokusoomooza ebingi era nga kyakoma mu mwaka gwa 2004. Biki ebikwata ku bulamu bwe naddala obufumbo bwe nga kw'otadde n'abaana? Olunaku olw'enkya ebyo byonna tobisubwa. Samalitsache, KTV, amalindirire.